Mathias Mpuuga, former leader of opposition, avuddeyo n'asambajja ebimuwogerwako ebigenda mu maaso. Bingi bye nkuleetera gwe mukwano gwange, wabula nkutegeeza weebale kwekumira ku UG Updates TV yonna gy'osinziza okuba ng'otuwuliriza. Nkutegeeza nti n'okola ky'amaanyi nnyo ku mukwano gwange ali eyo yonna gy'osinziza okuba ng'otuwuliriza. Nkutegeeza naawe ate nakuba ng'osubscribinga, genda maaso n'okusubscribinga, sharinga, commentinga. Former leader of opposition Mathias Mpuuga avuddeyo n'asambajja ebyogerebwa. Imbu yagezezzaako okuba nga USA emusanctioninga abyesambaze. Jjukira nti nno olunaku lw'eggulo bye bibadde ku mimwa gy'abantu nga kigambibwa nti Mpuuga bamusanctioninga. Story ebadde etambula ng'eraga nti ono Mathias Mpuuga yammiddwa visa okuva mu USA. Kati avuddeyo olw'okuswala okungi kaŋŋambewo ntyo n'abyewakana n'agamba bagezaako okugamba nti nno US yannyimye visa. Ebyo biri mu ba rumors, biri mu ŋŋambo, si bituufu. Bino nno bigenze otutuukawo ng'ennaku eziyise National Unity Platform leader Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyaliddeko North America. Kati bw'akyalira North America era kigambibwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yataddemu amaanyi ne effort ey'amaanyi okulaba nga Mpuuga asobola okuba nga afuna punishment okuva mu US. Kigambibwa nti nno ng'ebiralo bitadde ku bbali nti kye kino ekigenda mu maaso okuba nga National Unity Platform President ateekamu effort ey'amaanyi okusobola okulaba nti bonna ba officials oba ba corrupt officers mu Uganda abali mu gavumenti batwerwako accountability. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, kubanga ye y'omu ku bakulembeze abaakoyera ddala obubbi, y'omu ku bakulu abaakoyera ddala obubbi mu ggwanga Uganda. Takkiriziganya na bali banguzi abali mu gavumenti oba toli mu gavumenti, kubeere ng'oli wa opposition, omukulembeze wa National Unity Platform takkiririza mu buli bwanguzi. Ne bwankubadde Nyondo Mukungwe MP yagenze mu maaso n'awandiika ku social media platform ku Twitter asobole okuba nga asangulawo ebyo bye babadde boogera bye byayise mbu ba rumors. Mpuuga agamba nti nno eno ngeri ndala ey'omugyetukako ebigambo n'okumulwanyisa okusobola okuba nga battattanya erinnya lye. Era agenda mu maaso n'agamba nti US tennaba kubeera nga emusaavingako sanction n'emu. Mpuuga waati waavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'atugamba waatyo. Bingi byogerwa nti no USA yagezezzaako okuba nga erivokingibwa oba nga emma visa. Era ye avuddeyo n'agamba ebyogerwa nti no USA yanyimye visa byabo abagezaako okuba campaign, abakuba propaganda. Kijagambibwa nti no MP ono former leader of opposition Mathias Mpuuga abadde close nnyo mu rally zonna eza Bobi Wine, era ng'abadde nga bamufuula ne deputy w'ekibiina mu kibiina. Newankubadde mu mwaka guno eŋŋambo ezaayitingana nga zeetooloolera ku Mathias Mpuuga
nti yagezaako kukumpanya public funds oba yali corrupted mu parliament. Mpuuga, Mathias Mpuuga, omukulembeze wa National Unity Platform ekyamugwa mu matu. Mpuuga yagobebwawo mu Bunnambiro era yali fired ne pulezidenti w'ekibiina. We yagezaako okuba nga yeenyigira mu kubba 1.7 billion akawumbi kamu miliyoni 7 za Uganda ze bayita Service Award ze beepoketinga bo bafo Parliamentary Commissioners. Bino nno bate eno eya 4 commissioners okwegabira akasiimo bize bitambulira ku social media nga bigenda mu maaso wamu ne mu kibiina ekya National Unity Platform. Newankubadde Mpuuga, Mathias Mpuuga yagobebwa mu kibiina kya National Unity Platform oluvannyuma lw'okufunamu obutakkaanya ne pulezidenti ne mukama we. Mpuuga agamba Mpuuga tavangayo tulambika ku maintaininga nti nno takyali deputy president wa kibiina ekyakyasirise era maintaininze innocence ye era yagamba bw'agezaako kubanga awalana era ng'akyayibwa ne pate liida omu okuva e Kavule. Bye bigambo Mathias Mpuuga byayogedde. Naye ng'okuva wiiki ewedde bijja bitambula nga Mpuuga bwe bamuma visa yali agezaako okugenda mu US, ekitegeeza nti nno Mpuuga yali bamaze okuba nga bamusanctioninga. Kigambibwa nti okumusanctioninga oba okumuma US visa kivudde mu lugendo omukulembeze wa National Unity Platform lwazaatalagga mu North America okubanga anokolayo buli mukulembeze yenayina ali corrupted okubanga bamubonereza oba nga bamukolako accountability. Ekintu Mpuuga kyalaba nga kimukubye nnyo kyatakkiriza n'asabalawo okujja ku mukutu gwe gwa Twitter asobole okubaako kyabuzaabuza era asigale ng'ayimiridde ng'omusajja w'alina okubeera. Kale gwe mukwano gwange ensonga weezito we zikyali naye gye bigenda mu maaso oba gye binakkira nze naawe tetumanyiiyo naye ng'embeera weetyo weekyatutwala gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV. Ensonga zigenda mu maaso weezityo okulereŋŋana n'abamu obutakkiriza nti baagwa dda olw'ensobi ze bazze bakola bye bigenda mu maaso n'okuba nga bibatawanya. So singa tutegeera ensobi zaffe buli kintu nze ndaba kyandibadde kitambula mu ngeri gye kirina okuba nga kitambulamu. Kale Mpuuga waatyo waavuddeyo ng'akola okwewozaako ku bizibu ebimwolekedde kuba kati takyalina wakana mu kibira. Oba okitegeera gwe mukwano gwange nkutegeeza gwe wamma ate naakuba nga osubscribinga genda maaso subscribinga sharinga commentinga likinga. Baganda bange abali e Bulaaya nammwe mbalamusizzaako nnyo abali emitala w'amayanja mwebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Tubaagala nnyo tubategeeza ntugenda kuba tukomawo obutasubwa kintu na kimu kye tukuleetera genda maaso subscribinge okonene mukadde. Tubategeeza tubaagala nnyo mweraba.